buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola. Nkwaniriza omulabi waffe omulungi owa Delta TV ku programu yo naawe osobola ekiro ky'olwaleero. Programu yaffe eno etandika ebeerawo buli lwa Sunday okutandika ssaawa 2 paka essaawa ennungi 3. N'olwekyo olunaku olwaleero era egguse ng'omwanjusi nze Gloria Namayanja nga tugenda kuba tulaba ebintu eby'enjawulo omuli okumanya omuntu bw'olina okukuuma oba okulabiriramu abantu, okulumirirwa awamu n'okubaako kye weekolera ku myaka gyonna gy'oba otuuseeko. Mu studio zaffe olwaleero tulinamu omwami Patrick Ssenyonjo era ng'agenda kuba tubuulira ebintu bingi nnyo ebikwata ku bulamu bwe awamu n'obwabalala bw'asobodde okukumaakuma. Tusanise okulaba se. Kali nnyo. Okulowooza Delta TV. Buuza ku balabi ba Delta TV. Abalabi ba Delta TV mwena mbalamusizza nnyo bannyabo ne bassebo awamu n'abaana abatulaba mwebale kwekuumira ku Delta TV n'okuba nga mugiraba entekera. Kale omulabi waffe omulungi ayagala okumanya ku mannya go. Amannya gange nze Ssenyonjo Patrick era nga nsangibwa waffe awo e Bulenga Nankuwadde. Nako Patrick asangibwa Bulenga. Patrick Ssenyonjo asangibwa Bulenga. Ebulenga eyo olinayo emirimu gy'okolayo oba gy'osuubira ddala oba okyalayo bukyazi? Ebulenga mbeererayo ddala gye mpangaalira kankyogere bwe ntyo era nga emirimu gyange egisinga obungi gye ngikwatira ate era nga ndi musajja mulimi nga gye nnimira ate era n'okukwasaganya n'emirimu wano na wali kubanga buli wookola omulimu ogumu ogenda kwesanga nga guno tegugujja kukumazaako olw'obuvunaanyizibwa bw'okola ki bw'oba oyina. So ebulenga olinayo emirimu mingi awamu n'okusula era gye nsulira ddala. Patrick Ssenyonjo omuntu ayagala okumanya y'ani, azaalibwawo, yeddira ki? Patrick Ssenyonjo ndi mwana wa nnyonyi era mbaziira ye mukulu waffe akulira ekika ky'ab'ennyonyi era nzaalibwa omwami Ssenyonjo Patrick ne Nakalema Margaret. Bombi nno abaafa oba abaatuva ku maaso nga bonna baali basangibwa Wazana wano enyabo. Nava e Wazana ebiseera ebyo ndowooza nga kitaffe ng'afudde ne ŋŋenda ne mbeerako mu Kisenyi nga nkyali muto nabeerakoko mu Kisenyi nga mwembeera kubanga embeera awo yanzibuwaliramu oba yatuzibuwaliramuko ne tubeera eyo nga ndi mwana wa ku luguudo nga mwembeera mwentetenkanyiza embeera mwenkola kino na kiri. So ate awo nafunira omuzira kisa najja nannona nantwala ku ssomero ne mmala okusoma nenkikwasaganya mpola mpola. We mmala okusoma nasoma bya bulimi, we mmala okubisoma nenkola ki Katonda nankwatirako nenfuna akapoloti ebulenga eyo akaali katonotono ebiseera ebyo. Nenkalimamu nentandika okutunda ebibala biki kwata tugende neŋŋenda bwe ntyo mpola mpola paka ku ssa lya leero wennina ekingi ekisukkulumye ku kye nayina kubanga nagenda nkubisangamu bukubisa. Otugambye nti wava Ezana wayolekera bukuterebu mu Kisenyi. Bazadde bo tebaalinako bantu baabwe basobola kubeera naawe? Bazadde baffe balina nno baganda baabwe, tulina bassenga baffe oba bakitaffe abato, naye nja kiteeka mu gundi nti oba oweesanga tebaayina
ebudde obwo nabo nga tebalina kati ate okugattako omugugu ogwaffe nagwo gwali mulala wamma naawe embeera netukaluubiriza ddala era netwolekera buli omu yagenda akwatagage abalala bali muno mu kibuga nabo bakola byabwe ate abalala ne babeera nga walwali abakola mu byengoye abatembeeyi abalala batunda nnyaanya kwega buli omu ali bibye. Famire yamwe yali abantu nga bameka mutaata ne maama kitaffe yatuzaala abaana bangi mu bamaama ab'enjawulo kati nze mu maama waffe tuli mu bana so nga ate waliwo ne ababazaala abamu omu n'abalala balinga bana bwe batyo kwegamba toto ya taata gye yaleka twali abantu 13. Mwalina bakulu bamwe basobola bagattagatta ne mugaa nti tutule wano ewaka ewa taata tubanga tusinziira nekikulemesa okugenda ku luguudo. Kitaffe ensobi gye yakola yatuzaala abaana bangi naye kyamulema okutugatta tugagati ffena okugamba omwana wa mama gundi talina kujja wagundi talina kugenda wagundi so walingawo embeera eyo wenasembeza ono mama gundi anaalaba otya mu mbeera ngaeyo so tebyali byangu era ndowooza mu kufaawo buli omu yatandika okubeera nga tweyawula buli omu akwata lirye. Kakati Patrick essaawa zino eyagenda ku street oba yagenda mu kisenyi nga bazadde bamaze okuvaawo essaawa zino yagula kaporoti ebulenga era n'azimbawo akayumba ne byalina mu mbeera eyo gye wakuliramu osobodde kuba nti olina buvumu ki ng'omuvubuka ye olina emyaka emeka? Emyaka nina 28. Osobodde kukola ki kyolabirako nti myaka 28 ku mbeera gye nalimu nsobodde kukola ki? Myaka 28 ekyamazima we natandikira okwetengerera nali sirina kantu konna ola kwali kuyiiya nnyo nakusaba Katonda nakumanya wa gyendaga kubanga buli muntu yenna buli wobeeraawo nga tomanyi wa gyolaga nga buli kaseera future yo girabanga failure omuntu atasobola buli kaseera ogirabanga omuntu atasobola tosobola kweyongerayo wabula buli kasente konoofuna ojja kkalya oba okakoleramu ebintu ebitakugasa kwongerayo mu maaso okugeza mu mulembe gwa leero twagala nnyo amasimu n'ogula essimu naye nga tomanyi kyakulya nkya kiba kitegeeza tugenda kukola ki kweyongerayo so we naafuna ekyokulya nja kubeera n'amaanyi aganaakolera omuntu omulimu nkole so ate n'essimu nja gikubisaako oba n'obutafuna bankubira okitegeera so mu budde obwo oba mu budde buno nsobodde okubeera nga ennimiro yange ekyagenda mu maaso ndi musajja mulimi era nsobodde okubeera nga nzimbayo akayumba nange ninayo akayumba akange akasiisira kange olwolumu mumanyi okukayita akasiisira kange kenneebakamu nange wama neneebaza Katonda eyantonda. Mu bintu by'olima olimanga ki obikozesa otya? Okusingira ddala nima lumonde ng'oyo nima muwogo ate wenzija kubibala nenimayoko ku micungwa n'amapaapaali ate wenunda awo nenundayoko ne ku mbizzi ninayo embuzi ate n'enkoko. Ebintu ebyo bw'obirunda oba ebyokulunda n'ebyokulima olina wobitwala n'obitunda oba bya famire y'okulima? Ekyamazima Katonda yangattako obuvunaanyizibwa obulala obw'okuyambako ku bannaffe ate abateesobola ng'era we mbannyonnyodde mu kusooka nti nange nayambibwa buyambibwa okubeera kino kyendi sijja kugamba nti okuva kitaffe lwe yafa nenkola kino nensobola okubeerawo nedda nayambibwa buyambibwa nensobola okubeerawo so nina ate bannange naddayo ku nguudo eno nensobola okubeera nga nsikayoko ku baana abamu bensobola okutetenkanya nabo okulabaka nga nabo bakola ki babeerako ogundi naye kati ebimera bino otumala obirima ndiisaako ate
ate bwe mmala okuliisaako n'ensomesa abaana bwe mmala obbasomesa ate nenkola ki ne tubitwala mu katale tuli kumpi n'ebusega nakatale akanene nnyo so akatale ako batusobodde otuyamba ate mulimu ne companies muno mu kibuga abadde basobodde okutuyamba ne bagula kati ng'enkoko ngeezo bajja nga ne tuguza woteeri ezo ez'enjawulo muno mu kibuga ne batwala enkoko zaffe amapaapaali bano bannakasero okwata tugende bonna bajja ne bagula naye mu sizoni so si buli kaseera nti babeera bagula. Patrick atugamba alina emyaka 28 emyaka gyekyo 28 asobodde okuba akola ebintu ebyenjawulo. Patrick mulimi ate mu bulimi bwe mwajja famire y'ekyerya awamu n'okutundako okulaba nti afuna ensimbi oba ssente zasobola okukolamu ebintu ebirala. Nolwekyo oli wonna osobola okukola buli kimu ekiba kizze kyoyo. Patrick wetweyongerayo ebintu ebyo byolima bw'obitwala mu butale oba makulero babijjumbira kubanga abantu abasinga baga nti akatale k'obulimi si kaamaanyi bw'okikola oti. Ekyamazima kiri nti ebiseera ebisinga obungi linki kasita obeera ne linki nga ziwerako kyengezako okugamba mu linki emikwano buli kintu kyonna buli wogezako okugamba nti nja kwemalirira nja kukola kino gwe kennyini ate okikola nali nekikutuulamu naye buli lwokikola n'ogamba nti kankiweeko n'abalala bakimanye kati kangale nti waddeko omukyala namayanja ayinza okugamba omuntu omulala najja okummanya kati onaategeera kati wantegeera ate naye apa omulala kubanga ojja kwesanga nti buli kaseera tajja kutwala kintu ekyo buli kaseera naye ate ayinza okuba mukwano gwakola gundi mu kampani oba mu kintu kyekimu namugamba onoonya ekintu kino nti kale okugeza wana ekibuye mu katale bwe basinga okutwala enkoko mugenda okwesanga tebalina gundi nebakugamba tulina bannaffe ab'omu kibuga connections nebakuyamba naye mu buli ngeri buli wogamba nti nze nja kukola ki nja kwemalira kijja kutuulamu so sijjaga nti gabadde maanyi gange oba nze kanedda nina gurupu y'abantu abalala benkolagana nabo abanyambye okusenvula ku kigere. Kale okwemalirira mu bulamu si kirungi bw'obanga ofunye kyofunye oba kyokola fuba olabe nti ofuna abantu abakukwatirako ate era kakasa nti nekyokola nakyo kirungi ng'omuntu olala ajja kudda oba n'omulala okulagirira munne. Nolwekyo kiri kyenkuzzaako nti obwesigwa kikulu mu byonna byokola naddala mu bulamu bw'ensi eno. Buli kimu kisoboka kasita oba ng'okitaddeko emikono gyo ate era n'obumalirivu bw'oba olina mu ekyo kyokola. Patrick, abantu abo abakutwalira oba abagamba nti gundi agize ofunamu nnyo abantu kale nga bonoga nti ono akuguzeeko enkoko nga 10 n'agamba nti ne munnanga ayagala nga 10 bwazitwala batwala kashi oba gabeera mabanja? Ebiseera ebisinga obungi batera nnyo okutwala amabanja nagamba ngenda otunda nja kuwa ssente zo oba akuwaako ekitundu kubanga obeerako nezisigadde wosobole okutambuza zino ezisigadde naye agenda atunde nga we nkugambye nti already kino nkibuildings okuva myaka 13 nazijja nkola kino ekindi so links nina nnyingi naddala muno mu kibuga nti omuntu agamba kangende ntunde ng'omwesiga okoze naye nja kuleeta n'agenda n'akola naye ate abasinga obungi wabanga amuleese nga mupya nga mukwano gwe akuweerawo kashi ate n'omulala naye ajja okujja okugula naye akuweerawo kashi bwotogera waliwo emikwano gy'ogamba nti ono nja mutrustinga agende ono nja mugira nti munnange sooka oleke onankodde munnange yakuleese naye sooka okole ki ompeeko kompaddeko ntitenkanyizaawe. Amabanja gano ebiseera ebisinga si malungi ate gatera okusuula bizinesi. Bw'okikola otya naddala mu bintu ebyo kuba enkoko zirya olina ozijjanjaba ne bino byolima olina okugula ensigo kati ekyo kikola otya amabanja gano ogakavaringa otya? Amabanja ekyamazima tewali bizinesi mu nsi
etagwirwako ogunzi mabanja oba etali mu mabanja naye omakinga sure nti ebiseera ebisinga obungi ekyange engeri gyenkikolamu simanyi balala bwe bakikola abantu nga kugambye nti woba wandiikinga ku muntu gundi era mmanya nti omuntu oyo gwe ngenda okubanja kati ye abanje gwe kubanga nange mbeetaaga naye ate nabo banneetaaga tebasobola kulunda nkoko naye ate nze nzikola ki nzirunda tebasobola kulima bimera naye ate nze mbikola ki era naye bamanya nti kugundi nja kuddayo so abamu batubbye sijjaga nti yonna naye bigendedde mu bulungi batubbye sente zigenze naye ate ekisinga obukulu nti bizinesi esigalawo ngaera okyatambula naye gwe kasita okkiririzaamu kyenagambye yinja kusobola nti leero wakubbye naye sizoni eddaka ate oyinza okwesanga ng'ate okoze eki okubisizzaamu n'okusinga ku kyo kyobadde okola ki kyobadde ofunayo eyo. Kale Patrick omukyala ali ati omukyala n'abaana sinafuna mukyala lwaki ngenda kuwasa ogenda kuwasa olimu kyogala njogera na mugole omugole oyogera na mugole kuwasa ngire naye nina abaana bangi olina abaana bangi nina abaana 2 oyagala kutuukiriza ngombega nti omusajja tabalirwa nzaala tabalirwa nzaala nina abaana 2 mu 5 okay omukyala omujjawa tumujjawa omukyala wa wano kumpi wa mu kibuga muno namujja muno mu kibuga naye tugenda muleeta buleesi tannafuuka mukyala akyali girlfriend tetunnayanjula tetunnakubambaga omukyala ab'omu bibuga batiika tewamutidde waayo mukyala ava mu maka so saagamba bano ab'omu kibuga bogamba bwosanze ku luguudo munnange nagendayo bulungi mu maka nembannyonnyola abazadde n'abazadde ne bantunulako ne tusiimagana ne tugamba nti kati tugenda kukola okwanjo n'embaga era mu budde obutali bwewala nnyo nomujja tulabako bigenda kuba biwedde omukolo onootuyita mujje tulye emmere kakati Patrick nga tuzzeeyo ku nsonga zaffe abavubuka abasinga batya nnyo embeera y'okutandika n'agamba bwe naatandika kino kigenda kukola ki kati kinewunsiza okuba nti omuntu eyakulira ku street olina obwongo obugamba nti bwe ntandika bwe nti nja kusobola okukola ki okutuuka wano abavubuka basinga batya okutandika oba wamagezi ki Patrick? Muvubuka munnange yenna andaba ekyamazima tewali sijja kugamba nti okutandika kyangu tewali kintu kyangu naye buli wobeerako ne vision simanyi bakyogera mu Luganda buli wobeera ne vision oba goolo ng'obulamu bw'olina ky'obwagaza olina otutandika entandika ojja kuyimirirawo oddawo wewegeregeranye ng'omwana omuto atandikira mu kwebaka n'atandika okutuula n'atandika okuyimirira okutengerera n'atandika okwavula ebintu ebyo byonna bitambulira mu siteemu ng'omuvubuka bino toyinza bigerageranya obulamu bwa muntu toyinza bigerageranya mu ssente naye ebiseera ebisinga obungi buli kigere kyosenvudde oba kyotandise nakyo kiina kyekikutandikako naye ate otandika okwetengerera oba otandika okutwala ekigere naye nga shuwa nti olina gwe weekutteko bwoti kutya kyekyenkugambye wali mu mboozi yange nti ebiseera ebisinga obungi weekuumira mu kintu nti nze asinga nze amanyi ate munnange wonnakimulagira ajja kunziba awo ogudde oli otandika siteepu esooka making sure nti atisi olina gwogambako nti owaayi nina akantu kange natandise ojja kwesanga noyo kasita omuganda natandise ajja kugamba nti kankuweeyo 5 oyongere mu bizinensi naawe ate woofuna omweyo 1,000 bwetyo embeera y'obulamu etambula kwana mikwano. Okay Patrick
Patrick ategeezezza abavubuka nti ekintu ky'okutandika tekiba kyangu naye ate olina kuteeka mu buvumu n'okuba nti omaliridde nti kino ngenda kikola oba njagala oba saagala kuba obwetaavu bubaawo ate era n'emyaka gye gyeyongera oba olina okuba ng'olina kyolagawo abaana awamu n'abazzukulu n'olwekyo entandikwa togitya kubanga naawe osobola okutuuka wonna olina woyagala okutuuka. Patrick, abantu twogedde ku nsonga y'abavubuka enneeyisa yaabwe ogiraba otya abali mu myaka gyo naddala mu bantu mu mirimu gyabwe era omuvubuka ayagala okukulaakulana alina kweyisa atya? Badde njagala gobawo ekifaananyi ky'ozotambuliramu okusobola okutuuka wawootuuse. Omuvubuka yenna ng'oyagala okutambula era ng'oyagala okubeera mu nsi eno nga olina eddembe ekyamazima olina okwetoowaza mu buli kimu kyonna. Olina okubeera buli muntu mulabe nga waali, muwe ekitiibwa kye nga we kisaanidde, mukolere oba mumanye nga ye ng'oyo omuntu gw'osuubira okukolagana naye oba ne gw'otasuubira kukolagana naye kubanga gw'onyoomye leero wano ate nekyomusanga wali ate ng'omwetaaga. So buli muntu alina okubeerawo omugaso mu bulamu bwo. Ekyokulala, omuvubuka yenna amanya eddiini yonna gy'okkiririzaamu. Sijja kugamba nti gendera ku yange, wabula eddiini yo yonna sisuubira nti waliyo eragira okutta, sisuubira nti waliyo eragira okubba, sisuubira nti waliyo eragira okukozesa ebiragalalagala bye tukozese omulembe guno. Gwe kasita omanya nti yeno eddiini yange era gigondere, goberera biki byeragira negoberera biki byekugamba, ogende mu maaso ne Mukama Katonda wajja kusenvula emikisa gyo, ajja kusegenda nga asenvula emikisa gyo gikwanguyize ne mu biseera. So omuvubuka yenna okuba sijjaga nti nange natuuka gyendaga, nange nkyetaaga abantu era mu bugumiikiriza bwonna bwe tuyitamu wensobodde oba wensobodde okutuuka wano wenkoze eki wentuuse. Patrick, abavubuka abamu bagamba balinayo wabayo ddiiro, olina agamba nze nja kutula ddiiro bweti sobole okubaawo naye bakanaazuuka n'agamba nkubuulire kati nenfuna omugagga nampa oba kawumbi oba miliyoni za 3 mba mmaze nze sina budde obugenda kutuyana nakola ngenda kutula bukutuzi ddiiro. Uganda yafuuka ya ddiiro. Okirowoozaako kyekyo ekirowoozo ekiri mbavubuka abaffe nanti era kati newona okutula ddiiro nga tomanyi kukola newenkuwa akawumbi enkya nkusanga nenkugamba akawumbi kewafuna kali luddawa kubanga omanyi bya ddiiro byakuba bukubi ki ddiiro naye buli wokozesa engalo zo n'amaanyi go bigenda kukwanguya. Ojja kgenda mpolampola nga oli owa ddiiro ojja kgenda misinde naye tajja kuba na bwongo ngeri ki yakukola mu ki yakukola mu ssente ezo era ajja zifuna naye gwogende mpolampola ate akusange akwegombe n'okwegomba. Nze mbalabyeko bangi muno mu kibuga nga abadde mugagga nnyo n'avuga emmotoka zikawundo zino Lexus simanya biki ze sizimanyi naye ng'avuga emmotoka ezakabi naye gusaaza yeyaga naye kakati gundi yeyansuula yeekwasa munne naye natamanya kyeyakola ekisooka nakyo kibi kubanga ddiiro ogikuba obeera obbye okitegedde oba tomanyi nangeri gye bazikolamu kati omaze zikuba kati weekwasa munnange lwakwa gwe watambulanga naye kubanga naye ate yali alina okukufunaku kuyeye kati yali akutegeerera yali alina kati awo ye akola ye yali awo akola ki gwe wazikuba gwe tomanyi ngeri ki yazikozesaamu kati naye yali akola n'amaanyi n'obwongo bwe kati ye yali amanyi ate gwe n'akuyitako n'otandika mukolimira okitegeera kyekyo. Naye nze nandibadde ŋŋamba buli muvubuka yenna ku nsi kuno yandibadde yeekolera n'amaanyi ge n'obwongo bwe Katonda bwe yamuwa so nga ate n'abasomyeko nga mmwe ebiseera ebisinga obungi bagamba nze sijja kukola mulimu gundi kubanga nze nasoma nina PhD mu gundi simanya nina doctorate simanya doctorate ate ngende njole kasasiro nnime sijja nettaka ebyo owulidde kati awo nawe obeera weeyigize kubanga Katonda yakuwa obwongo tayakuwa
tiyagamba nkutadde mu nsi bino ebyokusoma tubisanze ku ki naye Katonda yatuteerawo ensi oba osomye Bayibuli kati nga nze gyenzikiririzaamu yatonda buli kintu kyonna n'amala n'atonda omuntu n'amuteera n'amugamba ensi yonna ngikuwadde kati bino ebyokugamba nti nsomye empapula zino nzikwate ziizino bikola ku bantu abamu naye toyinza okwesanga omukisa gwo omaze osoma naye nga omukisa gwo guli mu kintu kirala nnyo Patrick olinga atumalamu amaanyi nti okusoma tekulina makulu ge leka nkubuulire n'abaana jjukira n'abaana gye bali abali mu kusoma abagamba nti njagala mbeere bwenti era nange kyenasiza okugamba nti sikugambye sikumazeemu maanyi gakola ki gasoma naye nkugambye nti nno making sure tuba omala okusoma totuula butuuzi waka kubanga omuzadde aba amaze okukusomesa wamala okukusomesa akusuubira okubeera nga kati ye agenda kukama muggo oba nga ye ayina kyakusuubiramu nti omwana abeere bulungi kati womulaga nti maama amaze okusoma naye kati nina faamu yange yiino naye nga wenninda nkoze applications mu companies ezenje wegunajja nga ngende naye okusinga wenatuulawo natoddemu okulya mmere ya maamawo ng'obadde muto nga kwaliza ate kati okuze n'abasale n'omukyalo natramugana n'omukyala kamuwasize wano ekyo nakyo kiba kiswaza omugaye nti n'omukyala kamuwasize so nga ate mu nkyalo tulinayo ekazi nga 2 nga tudde butuuze eyo naye Patrick ani ayagala okudda mu kyalo okukola ngambeddeko mu Kampala kati Kampala ekyo ovulanga lugondi bajja bagoba mu Jennifer Musi avaako Betty Kamya ayina obuyinza nze nkugambe nakulirawa Zana naye noddebule ngenda mu kibuga nenzira mu sikyalo tweyanziza nnyo okuba nti otambudde naffe paka akaseera kano era nga tugenda kuba tuwumulamuko katono nnyo tukomewo n'ebigambo bya Patrick. Buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola